emirembe lwaki onkubisa pressure tata oyalasesede mekawana lwaki masiko mmalako emirembe nkuvira mu maka ng'ofumbemu lwaki otukabirira nina ennaku gwe ndabooka abeekukuba ebinyombi iwe mbuuza ebya road block biranze oyinza okwebuuza nti essaawa ya kakati bakyusizza yunifoomu za traffic waneno mu ggwanga Uganda nedda essaawa ya kakati bye tulaba ate biralamu abo nno bali ku duty era ng'oyinza okwebuuza kiki kyo naye nga mawulire ge tuwulira nti bali mu kuwenja omukulu pulezidenti w'ekibiina kya NUP His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mbu baagala bagende okutuuka pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni okulayizibwa nga bamulina mu nkomyo. Eggulo twalabyeko omukulu King Sir nga abaviiriddeyo nga bagamba nti mulekeraawo kunkubira amasimu nga mumbuuza Kyagulanyi nti si nze mutereka naye era n'avaayo n'atugamba nti gy'ali mulamu era ali bulungi enti lwakuba obusajja bumuwenja so bo basazeewo kumuwenja naye nga bamuwenja eno ebyabwe nabyo si birungi nti Uganda eri under scrutiny akatambi kaka kyale si Uganda bogedde ku President Museveni ne General Muhoozi Kainerugaba mbu bali under scrutiny. And our last story is from Uganda. The country is under increased US scrutiny. A UN report has accused Ugandan forces of being involved in deadly aerial attacks in South Sudan. Amid the allegations, US Senator Jim Risch has urged the Trump administration to take a hard line against the Museveni regime. According to the UN report, Ugandan and South Sudanese forces carried out joint air raids. These attacks reportedly targeted areas populated by the Nuer community. Now, it is South Sudan's second largest ethnic group, which is largely affiliated with suspended Vice President Riek Machar. Witnesses describe planes dropping barrels of liquid that ignited on impact. Homes were destroyed, and survivors reported seeing civilians, including children, burned to death. The Ugandan government has denied the allegations, saying it does not attack civilians. But evidence from within their own leadership suggests otherwise. Uganda's army chief and President Museveni's son, General Muhoozi Kainerugaba, had posted a video on social media during the offensive. In the now deleted post, Kainerugaba said that the air offensive would not stop until opposition leader Machar made peace with the South Sudanese government led by President Salva Kiir. Despite the allegations, Uganda has defended the presence of its troops in South Sudan. Abaana babasibye bakoze kino ate nga already baba bakimanyi nti babagenda okuwangula kubanga already baba bakimanyi results tebagenda kuzirangirira entuufu. Omusajja okukuba district 149 n'akuba district 149 n'alya ekkutiya y'enfuufu eyo yonna yonna emuli mu lungs. Boda z'abantu ne baziwamba ne musiba abaana b'abantu ne mutta abantu ne mukuba abantu naye nga mukimanyi nti results temugenda ziteeka mu system. Sobola olw'embeerawo ne ŋŋamba Mukama Katonda mu Uganda yonna wayagalako famire emu yokka yeekusanyusa yokka gwe gy'oteekako obukuumi bwo. Abantu ne basimba layini abantu notta emotions zaabwe notta feelings z'abantu akalulu n'otakabala nakati saawa eno n'obeera nga akulira akakiiko k'ebyokulonda nga toli luzira. Awo tuvuddewo onagambye nti waliwo amannya agalinga kiroto kya ntiisa ku gavumenti eno nti okuwulirako bulizi linnya kyokka kibamala okuba nga ate balaga akatengo. Obadde okimanyi nti wano mu ggwanga waliwo abantu nga oyogera ku mannya gaabwe gavumenti efuna ekyekango erinnya erisooka erikyasinza okutiisa gavumenti
ye Kyagulanyi Sentamu Robert aka Bobi Wine eriwo olyogerako obudde buno ne wogamba bugambi nti osobola okubabuulira nti Kyagulanyi ali wano osobola okugaggawala osobola okufuna obuwumbi erinnya eryokubiri ye Lumbuye teacher Lumbuye ekyo kiroto kyantiisa ze njijukira nali mida tebatukwata ne batusiba batuwoza mu court martial nendaba minisita omu ng'avaayo nga ayogera eri eggwanga ng'akola address ng'ategeeza eggwanga nga bwe balina Lumbuye era bamulese ne mu ggwanga mwali naye nga baali tebamulina wabula nga bagezaako kuteekawo kibeerabeero ekisobola okukkakkanya embeera so erinnya Lumbuye nalabye omukungu omu mu gavumenti nga lyazuukukirako lyakeererako boy teacher ja bless ja protect you mwana Katonda akuume president waffe Katonda akuume ne Lumbuye kubanga ne Lumbuye naye abikoze era president tetulina kye tumubanja Lumbuye tetulina kye tumubanja Katonda abatukuumire bantu mmwe muli baakabi nnyo bwe biri batafaali mulitaddeko ku struggle ya Uganda nga tuvuddewo omugagga Emmanuel Rassa si birungi omukyala we agwettegeddeko nti ye Nakyeje Harriet amutute mu kkooti omukyala ono agamba nti bbaawe yamuwa ettaka ate ne yeefuula ettaka eryo n'alitunda nga ye talina kyamanyiiko agamba nti ettaka lino yalimuwa ye n'abaana be nga lyakusekiwali nga future n'abaana be wabula mbu Rassa yakola olukujjukujju n'atunda ettaka lino nga Nakyeje talina kyamanyiiko era mbu teyakomaawo n'agenda ebintu byonna byonna bye yasanga ku ttaka lino byonna byonna ne babyonoona so ye agamba nti ayagala bwenkanya tebasobola kutunda ttaka ly'abaana be ng'atunudde mukyala Rassa yatutte bbaawe mu kkooti Yes, byonna byonna nga bigenda mu maaso kyaddaki kabaka pressure alabikiddwako mu kkooti naye nga amawulire g'ensembi okumanya nti asindikiddwa eruzira mpaka ennaku z'omwezi nga 26 omwezi guno wagenda okuba nga ate akomawo mu kkooti naye nti ku misango egimuguddwako bamuguddeko omusango ogwa hate speech nti asiga obukyayi ebigambo ebimuvaamu besiga obukyayi ezimu ku ezo emisango gimuguddwako. Nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo mpolampola nze nja okuba nga nkutambuza okuba nga nkutuusaako buli kimu nga wekitambula nga wekyaga okuba nga omanya ono yavuddeyo n'agamba nti bannange talabangako abantu abalina omululu ng'abantu ba NRM agamba bo ebyabwe tebiggwa era tebasiima nti omuntu ne bamuweera basigala akyalulunka. Ekintu kyenzudde abantu abawagira NRM muli banaku ku mitima ne we muba nti nno muli mu kingi oba mufuna kingi era stiru musigala muli banaku ku mutima temuyina njawulo na mukama wammwe kuba singa mu 7 teyayina bunaku ku mutima singa Uganda tetunulanga bwetunula olwaleero singa mu 7 teyayina bunaku ku mutima singa amalwaliro amadagala gabeerayo singa ebitanda abakazi kubazaalira bibeerayo singa bu incubators bw'abaana abazaalibwa mu malwaliro mwebuli singa tebabateeka ku butebe buno bwa plastic singa abalwadde tebasharinga kitanda kyekimu n'abafudde singa amalwaliro agamu abalwadde tebasula nabbi mu malwaliro olw'okuba nti toyi yajjula singa enguudo za Kampala oba ne Uganda yonna tezifaanana nga bwe zifaanana tudde kuba Amini yazireka zifaanana bulungi
ne Obote yazireka zifaanana bulungi nga Museveni tanabatwala buyinza bwa ggwanga Uganda. Singa ebyenjigiriza mu ggwanga Uganda, singa abaana baffe tebasomera mu ssubi, singa abaana baffe batuuka okubeera nga bakola ebibuuzo ebyakamalirizo, tebatuula wansi ne bakola ekibuuzo ng'atudde mu nfuufu, singa Museveni teyalina bunaku ku mutima. Kati abawagira NRM 99% muli banaku ku mutima. Kati yono the fine mama okubeera nti nno iye ali mu Europe countries, ng'ogyeko n'ekyokubeera mu Europe countries nti takolera organization wabula akolera ensi eyo, ekitongole ekimu ekyensi eyo ekikuuma ddembe, nga bw'agamba nti akola mu magye ga America. Tukitwale bwe tutyo nti ye ne bw'aba takoze omwezi ayina allowance gy'afuna, omwezi ajja kubeera mu nnyumba ye baleme kumugobamu. Naye era stiru olw'okuba obunaku bwe bumukulembera, olw'okuba obunaku bubawunyako, era stiru balulunkanira akatono akaali badde kagasa millions z'Abannayuganda abali ewaka, nako ne bakalulunkanira. Yes, nkimanyi abantu bangi nnyo abali mu Europe countries nga nze Russia asula wano mu ddungu oba ali mu ddungu mbasinga osula obulungi. Gye bali bangi baganda baffe abasula ku streets. Gye bali bangi baganda baffe abavaako mu Europe countries nga bavaako lwa drugs, kubanga bills z'abayingira ng'ate n'emirimu tebayina, naye sanga nga agenze asazewo anywe drugs zimukube yeerabire, basula ku street. Bangi nnyo abali mu mbeera nga nze ali wano mu ddungu mbasinga okubeera mu mbeera ennungi, nga nze ali mu ddungu akasente kenfuna ku nkomekero y'omwezi kasinga akake ali mu Europe countries. Gye bali bangi. Naye ate n'olaba ono the fine mama ye ayina ku mukisa Katonda gwe yateekako amafuta ge wonna engeri gye yamutambuzaamu n'atuuka awo waali ku ddala lyaliko, nti ate ye yasinga okubeera n'omutima ogw'obunaku. Kuba bo babaliza ku Bannayuganda n'amanya nti engeri gye bawadde ba YouTuber bakasuku bilioni 5 nange kankose guno omukisa oba ne ka group ke. Jukira tosobola kwegatta na Nsereko dira, Nsereko abba eri mukamaawe, ye abba ne mukamaawe naye yebba ng'omuntu nga Nsereko. Ebyo byadiringiramu. Ndowooza ne batulayo batudde ne bamanya nti singa naffe tuleeta kinene nti nno twagala bilioni 10 eza diaspora. Nsobola okugaziya ka project kange aka the fine mama properties limited. Ekyo kiba kitegeeza nti omuntu oli munaku nnyo, kuba ne wezitaba ezo ssente eyo step gye wakoze ekolebwa embassies. Ne bwe tubanga tulina baganda baffe abali mu Europe, kubanga nawulidde mu bye yasoose okwogera wananaagidde bantu bali mu Gulf, simanya abali mu Dubai, simanya abali mu Saudi Arabia, simanya abali mu Qatar. Wano tweyogerera abali mu ddungu, tweyogerera abali mu Europe temutuwogerera. Temusobola kubeera nga muli mu mawanga mu nsi ze tuyita zisimanyi zinnaggwano, naye ate nga mutunuulira obukunkumuka obuli mu Uganda, nga embase zammwe zo zeebase. Tosobola kukola mulimu gwa embase gwenga omuntu ne mukola kasako kammwe nga akababbi, ng'era wagambye akababbi mwe muzifune mwekulaakulanye, kuba ye enkola y'abawagizi ba NRM nti obuzeebwa mmwe mutambula nabwo, obuzeebwa mmwe obw'obunaku n'obubbi mutambula nabwo. Omuntu awagira NRM n'owooweekweka otya okumala emyaka, wallahi omala n'ovaayo, kuba omuntu awagira NRM abaako ekivundu nga ne weyeekuba perfume era amala ekivundu ekyo ne kisinga perfume amaanyi n'avaayo. Kati yono the fine mama, maama we y'omu yali musaale nnyo ennansa n'okubeera nti ye yatwala abavubuka mu biseera bya campaign ewa Museveni ne badinawusinga NUP nti bavudde mu NUP basaze bazze mu NRM, naye nga buli omu bamuwa emitwalo 5 ku 3. Maama wono the fine mama. Tosobola kubeera muwagizi wa NRM
nowekweka forever oba owunyako ekivundu oba owunyako ekivundu ekivundu kyekibi bwe ekivundu kyekibi nowokikuba perfume etya kimala perfume ne kigisinga amaanyi kati perfume bagisinza amaanyi ya fine mama essaawa zino tosobola kugamba notawagira NRM kyovula nina akasajja kenawulidde kali awo Sweden akananaagira akananaagira tisi buli omuntu ayina kubeera ku side ya Kyagulanyi teri agambye nti oyina buli muntu ayina kuba ku side ya Kyagulanyi ne Kyagulanyi tekibagambangako naye integeerayo byoyogera bye tupiikinga si buli ayogera wano ku social media ati awagira Kyagulanyi nate omuntu kyoyogera kye tupiikinga tosobola kujja n'ogamba mbuno otuyimirira ffenna aye noyagala okukulembeza abantu abali mu galufu azifu mu galufu tetweyogera ffe mu galufu tuli bangi nnyo abasobola okwekubira omudomo abali mu Europe mufe ku bizibu byammwe kwa bannammwe gye bali eyo nga bafuuka bamawube ng'enjaga yaboonoona lwa bizibu lwa biruzi bangi basulanga mbwa basula ku street wano ku Ddunguze ewange waneno wendi ekkata kizibu osanga omwana nga ali ku street nti yeebasaawo kizibu wano tewali weeyebaka ku street ku luguudo taliiwo naye aba NRM muwunyako evvumbe ly'obunaku buli wamu gye mulaga saawa nga tuvuddewo amawulire gatambudde nnyo Again TV naye nga kyensobola obbagamba kiri nti omugagga Aga Khan yatunze shares era omugagga okuva e Tanzania n'agula shares ezo mu NTV. Yes, confirmed NTV bagitunze. Hey, NTV joyinza okuyita Nation Media Group bagitunze olunaku olwaleero kiri confirmed. Eno Nation Media Group yerimu wano mu Uganda. Actually ina brands ezisukka mu 3 eri mu Uganda, Kenya, Tanzania ne Rwanda. Ye brand, ye media brand oba media group esinga okubeera ennene mu Eastern Central Africa. Ina brands ezisoba 30. Naye wano Uganda ze tusinga okumanya kuliko NTV, kuliko Spark TV, kuliko Dembe FM, kuliko KFM n'olupapula lwa Daily Monitor. Bye bisinga okubeera eby'amaanyi wano. Kati abadde bannannyini baayo beba Aga Khan Fund for Economic Development bebadde bannannyini baayo ng'enkolagana yaabwe ebaddewo for 66 years. Jukire no NMG yatandika 1959 bwe yatandikira. Kati babadde bakolaganye n'aba Aga Khan bano Fund for Economic Development okumala emyaka 66 wabula olunaku olwaleero nga 10 enkolagana yaabwe ewedde. Bano batunze kampani ene ya NMG Nation Media Group ne bagiguza aba Tarifa Limited. Kati aba Aga Khan basinzira Kenya. Kati bana ba Tarifa Limited oba kampani eno gye bagiguzizza yo nanyini waayo mu Tanzania asinzira Tanzania biliyoni y'omu ku basajja abasinga obugagga e Tanzania awo abamuyita Rostam Azizi omusajja asinga obugagga omu ku basinga obugagga mu Tanzania si asinga sorry naye y'omu ku basinga obugagga gwe bagiguzizza era bamuguzizza emigabo gyonna 100 100% shares babadde bayinamu bazimuguzizza so tebakyayinawo yadde akakwate ku Nation Media Group eyo. Now jukira Nation Media Group eno esanze ebizibu erina abakozi bangi costs nyingi kyokka ate engeri gyekolamu emirimu gyayo yakakanamu abantu tebakyalaba nnyo TV nga luli, abantu tebakyagula nnyo mpapula z'amawulire nga luli. Bagamba nti emabegako wali babadde batunda Daily Monitor ng'esobola okutunda kopi olunaku 3.5. Kati batunda kopi sorry kamala okulaba wane namba entuufu si 1,000 basobola okutunda kopi kopi 3.5 yes. Kakati batunda kopi 1,000. Kitegeeza already babeera bamaze okukola ki? Babeera bamaze okugwa. Kati okoba ogattako n'ekya gavumenti okubeera nga yabawera wano mu nsi zonna gavumenti yesinga okuteeka ssente mu media houses kubanga yesinga okubeera n'obulango. Gavumenti singa gavumenti ekeera ku makya n'ekusibira ekikookolo nga bwe yakisibira aba NTV aba Daily Monitor n'abalala ne batuuka n'okugoba bannamawulire waabwe mu State House tebagendayo ne wabeerayo ki ne batuuka okubagoba ku functions zaabwe. Actually babayita na enemy paper
oba Enemy Media Group nti aba government bagiraba ng'omulabe waabwe. Ne Muhoozi yakyogerako, president azakyogerako, ne ba ministers ab'enjawulo era tebagiwa bulango. Kitegeeza batakyasobola kusustaininga. Simanye yagiguze bwagenda kikola, ye ayinza okuteekawo enkolagana ennungi ne gavumenti n'atabeera biased mu ngeri ye gy'aweerezaamu ng'aba gavumenti in quotes we bakyogera nti bali biased bagikuba. Naddamu n'afuna obulango n'ebeerawo. Wanaasigala ng'agendera ku kyabagakani kye babaddeko, oyinza okwesanga nga nayo alemereddwa, sinakindi n'eva mu Uganda, ate amakanda n'egongera e Tanzania ewali omugagga gy'abeera. Naye nga bwe twogerera bino, NTV, Daily Monitor, Dembe FM, KFM ne Spaka TV bitundiddwa, tebikyali bya Aga Khan, biguziddwa omugagga gwe bayita Aziz Rostav okuva wali eri e Tanzania owa Tarifa Company Limited. Webale kubanga wekumite ku NCK TV, tewerabira kubanga subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, ebisigadde tujja kubanga tukomawo nabyo tovaawo.